kansabe twewonge maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo nga tugenda okuyiga enkya olunaku olwaleero. Mukadde omuzindaalo guugwo. Erinnya lyo ddungi Katonda waffe erituwa obulamu. Tukwebaza nnyo nnyo nnyini olw'okwagala kwo okw'ekitalo erifa abaana b'abantu. Tusaba Katonda waffe ekisa kino okwagala kukibeera wamu naffe nga tugenda okuyiga. Ebigambo bino bireme kukoma bukomi mu kubiyiga. Gira wano n'ebikyuse n'emitima gyaffe. Era tubitereke munda mu mitima gyaffe. Obulungi bwona okwagala kubeere n'abaddu bo n'abazaana bababuuliriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo ne bakyusa emitima gyabwe. Turn their hearts. Yese Bumusumba tutandikirawo. Enyanjula. Yaga nti ekintu ekisinga obukulu mu nsi muno ky'ogenda okuzuula. Kwe kuzuula nti oli mwonoonyi. Nga tokimanyi bumanyi mu mutwe kubanga wakisoma. Naye nga wakimatira ku lulwo. Nti oli mwonoonyi lukulwe atayina ky'oyinza kwekolera. Ago amazima ago bw'ogafuna ye siteepu esooka mu bulokozi. Lwa nsonga kakati osiima ebintu bibiri. Ekisooka ge mawulire amalungi g'ozuula agagamba nti aboonoonyi nga gwe batalina ssuubi Katonda yabatemera ekkubo baayebwa obutuukirivu bwabuwa bwa bwereere kubanga tebabusobola olw'embeera gye baazaalirwamu. Freely and justified freely by the grace of God. Ago mawulire mayitirivu obulungi. Muzi teri kyenkana ekyo. Bw'omala okukizuula nti kya bwereere obuuza naye nkola kyera okufuna ekyobwereere. Okufuna ekyobwereere kino kinsanga gye ndi ne kinkubira eyo n'enjira. Answer is okukifuna kwenenya na kukyuka n'okikwata. Kwata kikwate. Okwenenya si kwe kukulokola. Naye engeri ekusobozesa okugamba nti nze omwonoonyi ataliiko bwendi nzudde ekyobwereere Katonda kye yankolera nkikkiriza nkyuse nsudde obulamu bwange mu mikono gyo. Ebivaamu kubayita okukyuka. Lesoni yaffe ya wiiki eno. Musa asooka nakujjukiza abaana ba Isirayiri nga banaatera okuyingira mu nsi ensuubizi. Mukajja kutusomera mu ky'amateeka essuula 4 olulimi 2 ku 26 nga babuulira ebigenda okubeerawo. Agamba nti nze nja kufiira mu nsi muno. Mu nsi eno siri wa kusomoka mugga Yoludaani naye mmwe mujja kusomoka mwefuga ensi eyo ennungi. Mwekuume mulemenga okwerabira endagaano Mukama Katonda wammwe gye yakola nammwe ne mwekolera ekifaananyi eky'engeri yonna Mukama Katonda wammwe kye yabagaana. Kubanga Mukama Katonda wammwe alinga omuliro ogwaka tavuganyizibwa. Nawe muliba nga mumaze ebbanga ggwanvu mu nsi eyo nga muzadde abaana era nga mulina n'abazzukulu temugeza. Naye bwe muliba nga muzadde abaana. Endowooza ono yawandiika bulala. Kale naye bwe muliba nga muzadde abaana era nga mulina n'abazzukulu temugezanga ne mwonoona nga mwekolera ekifaananyi eky'engeri yonna. Ekyo kibi mu maaso ga Mukama Katonda wammwe era kiri musunguwaza. Nkoowole Gulens okubalumiriza olwaleero nti mulizikirira mangu ne muggweerawo ddala mu nsi gye munaatera okuyingiramu okwefuga nga musomose omugga Yoludaani. Temuligibeeramu bbanga ggwanvu naye mulizikirira
ne muggwerawo ddala. Mukama alibasaasaanya mu mawanga amalala amatonotono kummwe, abatonotono kummwe. Mukama alibasaasaanya mu mawanga amalala abatonotono kummwe gye balisigala nga balamu. nabadde ngamba 26 naye otuuse ku 28 mu 7 28 lusomere ddala. Eyo gye muliweereza baalubaali abaakolebwa abantu mu miti ne mu mayinja, baalubaali abatalaba wadde okuwulira era abatalya wadde okuwunyiriza. Obwo bunnabbi obululumiziddwa omwoyo omutukuvu. Mugenda kuzikirira muggweewo we mulikola ebifaananyi nemujeema. Kyatuukirira ddi kino? Kyasooka kutuukirira ddi? nga Yoswa afudde. Yoswa we yafa n'abakadde abalala bali ab'emirembe abaali bategeera Katonda bwe baavaawo we bati emirembe ejyaddawo ne bava ku Katonda ne batandika okusinza balubaale Babayaali. Balamuzi ssuula 2:7 ekibuuzo okuteesa nga batusomera kino. Tuwulire nnyo obukulu bw'obukulembeze. Omukulembeze alina buvunaanyizibwa ki? Bukulu ki? Tukibuuze tutya? Omukulembeze kasooka asome. Asooka asome. Kibuuzo kirooke kijje. Ekyabalamuzi essula 2:13 olw'omusanvu okutuusa ku 13. Olw'omusanvu agamba bw'ati: Abayisirayiri baaweerezanga Mukama ebbanga lyonna Yoswa lye yamalanga mulamu, era n'ebbanga lyonna nga wakyaliwo abakulembeze abaamusinganga okuwangaala, abaalaba ku bikuuno byonna Mukama bye yakolera Isirayiri. Omuweereza wa Mukama mutabani wa Nuuni yafa ng'awangadde emyaka 10 ne bamuziika mu kitundu kye yagabana mu Timunaati Seera mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi mu bukiiko obwa kkono obw'olusozi Gaasi. Era n'ab'omulembe ogwo bonna ne bafa, ne waddawo ab'omulembe ogwaddirira abataamanya Mukama wadde ebyo bye yakolera Isirayiri. Awo Abayisirayiri ne bakola ekyanyiza Mukama ne basinza Baali, ne bava ku Mukama Katonda w'abajjajjaabwe eyabajja mu nsi y'e Misiri, ne basinza baalubaali ab'abantu ababeetoolodde, ne babavuunamira ne basunguwaza Mukama. Mukama baamuvaako ne baweereza Baali ne Asutarooti. Nti awo Isirayiri yenna n'aweereza Katonda nga Yoswa akyaliwo n'abakadde. Tujjamu ki? Naye be baavaawo bekapa, Abayisirayiri ne babivaako ne badda ku Baali ne Lubaali. Lesoni ki gye tuyiga awo ku bukulembeze? Lesoni ki gye tuyiga ku bukulembeze? Nti obukulembeze obulungi buteekateeka abantu mu ngeri esingako okuba ennungi olw'ebiseera eby'omu maaso. Naye obukulembeze bwe buba obubi ate oluusi bubayinza obubayisa obubi. Ekyokubiri Musumba, omukulembeze ekkanisa ya Mukama oba esobola okubeerawo olw'omuntu ogwo omu olwa influence ye gy'alina. Mukama asobola okuwanirira ekkanisa oba ekitongole oba ekintu kyonna naye nga akiwaniridde olw'omuntu omu, ate nga n'omuntu oyo ayinza okuba nga takimanyi nti ekintu kino kiwaniriddwa lwakuba nze. Musa Ogu Mukama yamuzimbirako ekkanisa yonna ya Isirayiri. Ekyo kituufu. Naye sisuubira nti Musa yamanya obukulu bw'obuvunaanyizibwa bw'alina.
alaba bizibu ntalo okulwana nakina kina abantu naye nga Katonda kwasibidde ku Musa bw'ati okuyimirizaawo ekkanisa yino okuteekateeka obwakabaka obw'omuggulu. Musa n'ava wano wadda waani? Yoswa. Mbu Isirayiri n'agoberera Katonda Yoswa ng'akyali mulamu. Nga Dennis bw'agambye influence y'omuntu omu y'ogwo. Abaana basigalawo abakadde abaalaba ku Katonda bye yakola ne basigala nga beesigwa abakadde abo ne basigalaza Isirayiri n'asigala nga akyatambula ne Katonda olw'abakadde abo bwe baavaawo. Nze nalowoozezza nga kikulu nnyo Katonda bw'akuyita n'akuwa obuvunaanyizibwa. Oyinza obutamanya nti mu nteekateeka y'obulokozi olina very important position to play olw'abalala. Y'ensonga lwaki ndowooza abakulembeze nga bwe basobya ne boonoona Mukama babonerezaamu ak'enjawulo. Kubanga they are influencing others. Number 2 y'ensonga ate lwaki kyakabi kutakula ennyo abakulembeze. Tetulina kubatakula wange tubatakula mukama waabwe ono yabateekawo yamanyi lwaki yamanyi omulimu gwalwana nabo n'omuntu ono. Ako katukakomyawo naye kabadde kakulu naye ekibi nti obwo bwali bunnabbi obwatuukire. Olala agambye tebagenda kubatwala mu mawanga agatali gammwe. Gende obwo bwatuukire eri obwokubatwala mu mawanga agatali gaabwe nga baserebye bazigenze mu bifaananyi bagenze mu lubaale. Bwatuukirira ddi bwatuukirira nabwo bwatuukirira kiseera kya Yeremiya Bwasuuli 7:22. Isirayiri owamambuka ebika 10 ne basigala ebika 2 olwanyuma emyaka 13 nabo ne bakola ki? Batwalibwa Babuloni mu mwaka 65. Katonda nga byonna yabikola ki? Twabiigako dde mabega eri Katonda wannabakyono. Ffe bye tulabanga obunnabbi abirabanga ki? History. Abirabanga ebyabeerawo edda. Akikola atya? akikola atya? Wangi? Tetumanyi gyakikolamu kuba naye tumanyi nti akikola nga nannyini buyinza. Nga nannyini buki? Buyinza. Nannyini maanyi, nannyini buyinza, nannyini bumanyi. Amanyi agenkanidda. Musumba waliwo awaka akanoganya akalala. Twandibanga ne wano mu Uganda lumu tetukirowoozaako nga n'obukristaayo buyimiriddewo kulwa nze ndi mukulembeze. Kituufu ekkanisa ye tagisiba ku muntu omu naye ku bukulembeze nga buyinza okuba nga bulina ekitundu kye bukola. Ne tuba nga tukyaliwo tukyatendereza. Webale nnyo. Mulina direction, mulina gye muva, mulina gye mugenda ku bukulembeze. Naye nga babukwasizza temulina sense yegamba nti oli ku mulimu bulimu ku duty. Noonya kyakubeeza kimbeezaawo. Wali obuzibu awo. Ekibuuzo kiikino, was it inevitable that these prophecies had to be fulfilled? Obunnabbi buno bwali buteekwa okutuukirizibwa. Did they have to be? Kyali kya nti Katonda nga bwe yabirengera nti bigenda kubeerawo. Byali biteekwa buteekwa okubeerawo kubanga Katonda yabirengera nga tebinnaba kubeerawo. Byali biteekwa buteekwa.
kitegerekese. Akantu ako tukazeemu emirundi mingi. Byali biteekwa buteekwa. Kubanga Katonda yagamba mugenda kugwa musinze balubaale babatwale, byali biteekwa buteekwa kubanga byalagulwa. Nedda ssebo. Obunabbi buno bwe baabawa bwali conditional, bwaliko oba bwe bayita obwembeera musumba, bwali conditional nti baba butabikola bye babalabuddeko nti mujja genda musinze balubaale mukole biki, baba butabikola tebaali tuseneeno kugenda mu buwaŋŋanguse, kugenda Babiloni, kugenda mu Bwasuli. Amiina. Yesu. Oyogedde oti esebo. Ekifaanagana n'omulembe gwaffe guno gwe tulimu. Kugamba nti bono munaawuliranga ebiragiro byange ne mubikola, munaabanga bantu bange. Naye bwe munaagaana munaalibwanga n'ekiki n'ekita. Yembeera ze tulimu. Ekitegeeza abantu bangi bagenda kuzikirira, si lwakubanga Katonda yandibaagadde bazikirire, naye bagenda kuzikirira kubanga omutego tegwategekebwa abantu, gwategekerwa Setaani ne bamalayika be. Ekitegeeza oli agambye obunabbi buno nabwo bulinga kulabula. Kitundu kukulabula. Kitundu kukulabula bwe mulisinza ebifaananyi kuteesa wanje musoma. Eriyo obunabbi Katonda bwe yafulumizza ku nsi gundi, ku kitundu gundi, ku bantu gundi, nti mujja kubeera bwe muti, ne bukyuka kubanga bakyusa embeera. Yes. Babaani nakinnyonnyola nenkimalayo. Gamba bugambi kampi bakuyambeko banyambeko. Nineve Katonda yali agenda gizikiriza. Munnakwaga era yona bwe yatuuka eri yabaga nti mulinaaga n'ebyekisa teyabyogerako. Bwe baawulira ne bakola kyataasuubira, Mukama obunabbi obwo n'abusazaamu. Na buno bwali busobola busazibwamu. Akati bwe wajjira ekibuuzo, Katonda amanyi biribaawo, ebiribaawo ewala n'ebyokumpi. Ekya Peetero kyali kumpi nnyo, yamugamba ggulo limu. Naga nti olwaleero nga tebunnakya. Ono negaana emirundi esatu. Nkolo otendako okulima. Ojja kunneegaana emirundi egi. Abimanyi nti binaabaawo. Kakati eddembe lyaffe liri ludda wa twakiyigako. Tebijjaawo eddembe lyaffe olw'okubanga yabiragula nti bigenda kubeerawo. Tebijjaawo eddembe lyaffe ery'okwenenya n'okukyuka n'okudda. Omuwandiisi wa lesoni yannyonnyodde bulungi. Agamba atya? Naga nti Katonda newankubadde ng'ebyabyogera naye teyeeyingiza mu kusalawo kwaffe. Yesande. Teyeeyingiza mu kusalawo kwaffe, okusalawo kwaffe kusigala kwaffe. Abirengera Peetero gw'oleese singa yategeera Yesu kyamugambye yeekuba mangu mu mutima. Ekyo tekyandituukiridde. Kaakati ekibuuzo ekyokubiri we kijjira, Katonda abalagula nga ate mu kulagula kwe kulabula. Katonda kyabaagaliza ye kye kiki? What does he want? Kiki kyayagala kulw'abantu bano? Kyeyandyagadde kiki? bategeere nti baasobya era beenenye. Mutyo bategeere beenenye. Kyeyandyagazisa abantu bano baali bamaze okutegeera Katonda. Yes. Yandibaagadde basigale mu butegeevu obwo. Yes. Babunywereremu, batambulire mu biragiro bye ne mu mateeka ge. Kolagana esigale nga weeri. Akyagala bubi kyenkanawa.
how badly does he want that to happen? Nyo. Akyagala bubi nnyo okusinga nga akyagalira ki okusigala nga batambula naye nga balina enkolagana naye akyagalira ki? akyagalira kubanga bwe kyekyabatonza mukwano n'enkolagana. Kaakati alina amaanyi agakirengera nti kijja, kyayagala akimanyi, kyabagaliza akimanyi, nabo abamanyi, alengedde kye bagenda okola ki. Katonda ono alina amaanyi agalengera ebitali baawo, manya ebiri baawo nga tebigize, nekyayagala akimanyi, talina maanyi nga kituukiriza. Tutegeeraganye. Tusooke tereze kyayagala abatuwuliriza bamanye tugende nabo bulungi. Kyabagaliza nti talina maanyi gabakitopinga kugenda kusinza bifaananyi. Asikaze kiri kyayagala omukwano guli n'enkolagana baleme kugenda mu bunyage. Alina amaanyi agalengera biri talina gabagira. Byonna abirina n'amaanyi gonna agalina. Naye awuliyaddamu mbuuziza bubuuza lwaki tabikola oba abirina? Kale kyenziramu byonna abirina, amaanyi agalina, abiraba n'okubiraba, naye teyeeyingiza ku kusalawo kwa muntu. Eddembe lyo lye yakuwa talyeyingizaamu, akulekera gaapu yo ey'eddembe lyo. Kubanga singa yabiyingiddemu kyantegeezezza nti gwe tokyalina ddembe, kyantegeezezza nti tomwagala bwagazi, naye akukaka buki bukasi. N'olwekyo bwe nkozesa statement yeno mba mutuufu oba mba mukyamu. Katonda kyayagala tasobola kukyetuusaako. Buli mutuufu awo asobola okukyetuusaako. awo no wali enjawulo y'abantu ne Katonda. Kubanga singa mbadde mukozi wo noba ng'olina kyonjagala nkole, osobola okunkaka nenkikola. Ano ngamba nti bw'otokikola kino kyekigenda okutuukako. Ate kikole newe mba nga ŋŋaanye n'oŋŋamba kikole kifuba n'embooko ne zivaayo. Naye Katonda akulekera eddembe lyo, tasobola kwetuusaako ye kyakola ki kyayagala. Yenjawulo eriwo. Kuteesa Wangi muso awo kawulidde gw'ogambye nti Katonda buli kyayagala akyetuusaako. Katonda ayagala abantu bano badde gy'ali baleme kumuvaako, beenenye basigaze omukwano naye. Kyayagala kyekyamutta ku musaalaba Gologoosa. Bw'aba kyayagala tasobola kukyetuusaako ng'abalaba babambaala. yandibadde akisobola naye kyekiri mukadde kyeyayogedde kaakati tayingirira ddembe lyako. Gwebale nnyo. Ku lunaku lwa Mande kwabaddeko ekigambo ekyatunyumidde, tujja kukisoma mu kyamateeka essula 5:22 kutuusa 29. Naye kyewuunyisa Katonda okuba nti atuuka ku ddaala lino nga ffe abantu. Ekyamateeka 5:22 kutuusa 29. Ebyo bye biragiro Mukama bye yabawa mwenna nga mukuŋŋaanidde ku lusozi. Yabibagamba mu ddoboozi ery'omwanguka ng'asinziira mu muliro wakati ne mu kire mu kizikiza ekikutte. N'atayongerako birala, n'abiwandiika ku bipande 2 eby'amayinja n'abimpa. Kale bwe mwawulira eddoboozi eriva mu kizikiza, olusozi nga lwako omuliro, ne munsemberera mmwe n'abakulembeze bammwe n'abakulu ab'ebika byammwe bonna, ne muŋŋamba nti Mukama Katonda waffe atulaze ekitiibwa kye n'obukulu bwe, tuwulidde eddoboozi lye eriva mu muliro wakati. Olwaleero tulabye nga Katonda ayogera n'omuntu, omuntu n'asigala nga mulamu. Naye kankano tufiira ki?
omuliro guno omungi gujja kutusaanyaawo bwe tunaddamu okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda waffe tujja kufa. Ani mu bantu bonna eyali awulidde eddoboozi lya Katonda nannyini bulamu ng'ayogera mu muliro wakati nga ffe bwe tuwulidde omuntu oyo n'asigala nga mulamu? Tewali. Genda gwe oba osembera, genda gwe oba osembere okumpi owulire Mukama Katonda waffe by'anaagamba, okomewo otubuulire byonna by'anaaba akugambye, tujja kubiwulira tubituukirize. Amiina. Awo tugamba amiina. Kyandiwadde amiina. Tugamba amiina awo. Katonda agamba atya? Mukama naawe. Sooka olinde. Ffe tugambye amiina, ye Mukama agamba atya? Agamba naye agamba amiina. Singa basobola oku yenga bebye maaso. Mugambye mutya? Nti ne kasinga ne kajjawo singa ba singa. Soma kasome. Mukama n'awulira ebigambo bye mwayogera nange, naŋŋamba nti mpulidde ebigambo by'abantu bano bye bakugambye. Byonna bye boogedde birungi. Sooka okomaawo. Biki? Birungi. Mukama bwe yagamba. Naye kale singa bulijjo baba n'omutima ng'ogwo ne bakuumanga ebiragiro byange byonna, bo n'ezzadde lyabwe bandibaddenga bulungi ennaku zino. naye Katonda y'omu yalengedde edda ebigenda okuddirira. N'olwekyo kano kayogedde kemutaddekaawo mwakasomye mu lesoni ku Sande. Kategeeza ki? Kale singa miyiteni kale singa ekitegeeza mu Luzungu bakiyita wishful thinking. Katonda tukiwa mu Luganda tukiyita ki? Yegomba si kwegomba. Singa abadde babitegeeza. Singa ke kasingeera tetulina ngeri gyetuyinza. Njagala otusomere mu lesoni ey'Oluganda ku Sande. tuddeyo emabega. Tuddeyo emabega. Lesoni tukyagifunza bwe tutyo, tugenda mu maaso nitudde n'emabega. Wagambye nti ono ye Katonda omutonzi. Wano Mukama Katonda omutonzi oyo yakola ebbanga, ebiseera n'ebintu byonna ebiri mu nsi. Oyo eyayogera obwogezi ensi yaffe n'ebeerawo. Oyo eyafuuwa omukka ogw'obulamu mu Adamu ng'ayogera ebigambo okutwaliza awamu ebyogerwa ku bunafu n'okukomezebwa kw'obuntu. Laba ekyokulabirako eky'ensonga. Tusooke tunyonyolako kubanga mu Luganda abakasomye mu Luganda kayinza okuba tekavudde. Mu Katonda ono ow'amaanyi yakola biri byonna byayogeddeko. Ene waffe mu buzaaliranwa omuntu bw'agamba nti nyabula singa kitegeeza ki? Nti ali mu buzibu bwannaba ki? Kitegeeza nti waliwo okusalawo kwa mirundi ebiri. Waliwo kyayagala. Waliwo ono kyayagala naye waliwo ono gwatunuulira kyayinza okusalawo. Obanga alina kyayagala kyatasobola kwetuusaako. Abaganda balina olugero. Mwava aluma kikonde. Kuteesa kitegeeza ki? Mwava aluma kikonde. Nsirumanga ku kikonde. Anti tuli mwavu. Mukadde kiwanuka. Omwava aluma atya kikonde. Mukadde kiwanuka ye mwavu. So bwatuuka ku mudaala ogw'ennyama n'atunula
nalaba ngasaveeyo kale singa kiruma nga bwakola ekikonde bwale ne bakifumba ekyo kyandiwoomye naye kiruma kizeeno sawa omwavu bwate bwaluma talina ssente zigula nnyama era bwamala okuluma ng'atambula ng'agenda bakimaze talina busobozi bukyetuusaako Mukama Katonda ayinza ati olwo lulimi ffe lwetukozesa nti singa wenkozeseza singa mbaako kyenjagala kyesisobola kwetuusaako Katonda ayinza ati okukozesa olulimi lwe lumu olukozesebwa ffe abantu abanafu ako kikanyonyola kano ketuliko kano olulimi olwaffe olwo lwabanafu Katonda yakola bino yeteeka atya mu ttuluba ery'ekinafu genda mu maaso laba ekyokulabirako ekyensonga ey'eddembe ery'okwesalirawo wano era tulaba nti waliwo ensalo ku kiki Katonda kyayinza okukola mu masekkati g'olutalo olunene enkozesa eno eya miyetin eyoleka nti ne Katonda tayinza kulinnyirira ddembe lyakwesalirawo kubanga waakikolera ati eryo nga terikyali ddembe werekerera Katonda ow'amaanyi ayina ekimulema talina nakimu talina alina ekimulema ekirema Katonda kuyingirira ddembe lyo lyakusalawo kukozesa kyayagala kyeyandyagadde okolowoonya obulamu bwo takusalirawo talina maanyi ago talina buyinza obwo eyayogera nebirala nebisoboka alengera ebiribaawo nga tebinnabaawo tasobola kukukaka kwenenya yakufuwamu omukka nakudda gyali ogwakufuula omulamu naye amawulire amalungi ge gano abatunuulidde bagenda abiraba bye bagenda okukola naye soma ekyamateeka 4:29 ekyamateeka 4:29 naye nga muli eyo munaanoonyanga Mukama Katonda wammwe mubunyage era bwe munaamunoonyanga n'omutima gwammwe gwonna n'omwoyo gwammwe gwonna munaamuzuulanga talina ntondo gwe twayisa obubi obwenkanidde awo wakisa omulese omusanga wetumulese tumusanga mugeze mu bunyage olw'okusinza ebifaananyi mwamuvaako mwamuleka mwamutalaka mwamuma akalulu nti naye bwe mutuukanga eyo ne mumunoonya n'omutima gwammwe gwonna n'amaanyi gammwe gonna mugenda kumulaba ekyo si kisa okose okusaasira kubanga weewuunye bali eri tusomereko mu Yeremiya 29 nakaagadde nnyo bali eri mu bunyage eno ye teyeebase Yeremiya 29 tulumanyi bulungi nnyo 11 okutuusa ku 14 29:11 agamba manyi bulungi byembategekedde mmwe byembategekedde si byakabi naye bya mirembe egirimu okusuubira ebirungi gye bujja olwo mulinkoowoola ne mujja okuneegayirira ne mbawulira mulinnoonya ne mundaba kubanga mulinnoonya n'omutima gwammwe gwonna ddala mulindaba era ndibajja mu busibe ndibakuŋŋaanya okubajja mu mawanga gonna ne mu bifo byonna gye nabasaasaanyiza ne mbakomyawo mu nsi mmwe nabajja okubatwala mu busibe nze Mukama nze njogedde ekitegeeza Katonda ye pulaani ye ali tayali ku bulindaala bwate kiki ekimusibye okufuna kyayagala kiki ekimusibye ddembe lyeyatuwa eddembe lyeyatuwa kakati yongerako kubanga eddembe lyeyatuwa limulemesa okufuna okwetuusaako kyayagala
tulikozesa obukyamu n'olwekyo alinda ki alinda tutuuke tulikozese mu ngeri esinga ekitegeeza okwenenya n'okukyuka kikulu mu nteekateeka y'obulokozi kisobozesa Katonda okutuukiriza pulaani eziri awo eziri tayali ziti I know my plan is for you gwegezaako kyuka bukyusa okomewo olabe ziri tayali to give you prosperity. Okwenenya n'okukyuka okudda kitundu kinene nnyo ku nteekateeka y'obulokozi naye kuteekwa kubeera n'omutima gwo n'amaanyi go lwaki kubanga lwaki mutima gwonna maanyi gonna magezi gonna anti waliwo omulala agutwala waliwo omulala wano ali ku bbali agwetaaga ziyinza kuba nsimbi ziyinza kuba bakyala bayinza kuba baana kakati omutima gwo gwonna otegwa guwaye n'abaana bo bonna olina bawaye ne mukyala wo ne bakyala bonna kintu ekyo kyongeremu okukinyonnyola omutima gwaffe bulungi nno ekirese bulungi ddamu omutima gwaffe tuteekwa kuguwa ye lwaki gwonna kubanga omutima gwaffe gulina bye gulabankana nabyo ebirala ebbali Katonda wange Katonda afaayo naye ng'eno olina byokola ki byokwataganye naki nabyo bayinza okuba abaana bayinza okuba omukyala ziyinza okuba ensimbi ziyinza okuba ebyobugagga byonna naye byonna bikwata obiteeke mu maaso ge kubanga ekisooka abaana yeyabakuwa omukyala yeyamukuwa n'ensimbi z'olina kitegeere nti sizizo n'obwongo bw'olina olowooza nti wasoma nnyo gwonna PhD n'ebiringa ebyo Katonda yeyabikola ki olowooza tewaliwo bataasoma baali tebaagala ne Katonda yeyabikola kakati bw'oba omukkiriza muwe byo Sumba nawe nyongerako nti naye atwagala n'omutima gwe gwonna n'amagezi ge gonna mbadde nga nti atwagala mu katundutundu nti atwagalamu ku Monday ne ku Thursday olwo ku Tuesday waba ayagalani kakati nze nsobola okumwagala ku Monday ne ku Tuesday ne mugamba nti kakati nja kukwagalanga ku Sabbiiti tumwagala ku Sabbiiti era ne ku Friday olw'eggulu that is the question eyo nsonga nkulu sente mirimu gyaffe ekyo kino kyekitugaana n'okusoma zilesoni kyekitugaana n'okusoma Bayibuli kubanga tumwagalako lwa sabbi nemba ne mukyala wange ye nenkamutema mukyala nja kukwagalangako ku Sunday ne ku Thursday bw'aba omugezi abuuza nti endaku endala oba ayagalaani ekitegeeza waliwo baayagala ennaku zino endala nti ebyo tebikukwatako okwa Sunday ne Thursday tekukunoza kwekuko embeera ne bwebeera mbi etya nga bano gye baalimu n'okola ekyo kyayagala n'oweenenya n'okyuka n'osaba nga Dawudi bwe yasaba nti ontondemu omutima omujja awalira agaana Dawudi yamuwulira nnyo Peetero gwe yalagula n'amugamba nti gw'ojja kunneegaana emirundi emeka 3 koke n'aba tennakooko limango neeganye emirundi 3 bwe yadda yamugoba yawalira gwe nsinga okwewuunya ye Manaase kabaka Manaase mumwogerako ki Manaase siyo yamala emyaka 5 ku bwakabaka ng'akola fujjo lyerere mirembizi mu yeekaalu dakiika esembayo neyenenya n'amuzza soma olwasatu kyamateeka kyamateeka essula nnyo olunyiro olwasatu
agamba bwe munaabeeranga mu buyinike era ng'ebyo byonna bibajjidde ku nkomerero munaakomangawo eri Mukama Katonda wammwe ne mugondera by'abagamba kubanga Mukama Katonda wammwe wa kisa taabaabulirenga wadde okubazikiriza teyeerabirenga ndagaano gye yakola ne bajjajja wa kisa taabaabulirenga okwabulira kikulu ate ng'eno gye tukyukira bitwabulira ekibuuzo kikino kiki ekigenda okubayamba okukyuka okudda luddemu olusome tukiwulirize bulungi nnyo eri gye baagenda gye babatwala munyage bwe munaabeeranga mu buyinike era ng'ebyo byonna bibajjidde ku nkomerero munaakomangawo eri Mukama Katonda wammwe ne mugondera by'abagamba kiki ekimu ku bituyamba okukyuka okudda eri Mukama okugondera by'atugamba saagala kyogera nnyo kutesa ajja kukyogera kulumwa na buyinike buyinike bwe kibanga kulumwa na buyinike eyinza okuba nga y'emu ku nsonga lwaki yabaleka ne babatwala bategeere nga bwe baasigala wano ne balya ne banywa ne bazimba amayumba ne bakuta nga talina gy'abazza Yesu luno n'asavuwala n'asamba olunyiriro lwesiwerabiranga mbaleebe Yesu luno n'asavuwala n'asamba ate alidde akusa obulungi talina kyeyetaaga kyandiba nga n'okubaleka babatwale mu nsi eteri yaabwe mu lulimi olutali lwabwe gye batalina rights bategere value eri gye baali kyandiba ne ku mulembe gwaffe guno ng'oluusi akuleka agenda akuleka n'okyakala n'opaala ebintu bikugendera bulungi akalimu katereevu baana basomera gindi naka nebigenda gindi nakugamba naye nga bw'osamba olidde n'okkuta tolina kyeweetaaga oluusi kyava aleko obuyinike ne bujja kyava kuleka n'olwalamuko ekyo togenda naye sebo Musumba mbadde njagala tusooke tutegeere obuyinike kyeki era abasajja bano kiki kyayogerako ng'obuyinike nze ndowooza nti obuyinike kwe kuggwerwako emirembe abantu bano baatwalibwa mu busibe emirembe gy'abakola ki tebalina rights tebalina ddembe lyabwe lyakwesalirawo takkirizibwa kugula nju takkirizibwa munnamawanga mu mbeera ezo bagenda okulaba nga mu butuufu gye babadde kikulu Katonda nno waakisa bw'amala okubaleeta n'abatuusa mu nsi gye basuubiza buli omu n'amuwa obutaka bwe Musumba si weewaawo naye ng'amaze obbawa obutaka bwabwe ate bamunyoomye kati batwaliddwa gye batwaliddwa bagenda kubeerayo obutaka bwabwe wadde akatono bwe kati ne babawa emmere naye nga n'emmere gye babawa si gye baamanyiira ne batambula amazzi ge banywa babawaako katono kagamba ne babeera mu buyinike ne bategeera ompimira ku mazzi bagamba batya lesoni yanyonyodde nti mulikyo bw'osoma olwasatu yagambye mu luzungu you will turn to me mugenda kukyuka okukyuka kitegeeza ki okukyuka wano kitegeeza ki mu mbeera za bulijjo you will turn back to me kitegeeza ki Dennis okusooka mba nakukuba omugongo nga ntunudde eri otyo ntambula ndagawa ndaga eri eno gyendi eriyo ki gyendaga eriyo ki eriyo byenjagalayo byenjagalayo sente oba biki bwe bityo kati okukyuka nina okuta bino nkyuke nzije gy'oli kubanga sisobola kukukwata oba kukwenywezaako ng'ate nina n'ebirala byenkoze eki byenkutte kati nina okukyuka mbireke nkomewo gyendi
tuba twetunuulidde face to face. Kwegamba boddayo collection gye twayigako luli yagamba nti bonna abayenda ne basinza ku bifaananyi ku lunaku lwa baali pyoli bonna baazikirizibwa naye mmwe abeegatta abeerippa abeenywereza ku Mukama mukyabona kaakati ekitegeeza Katonda ekibi kimutujjako ne tugenderi ne tumuleka wano ne tumukuba omugongo nga bw'ogambye okudda wateekwa okubaawo bawutaani wateekwa okubeerawo abawutaani ena byendesa byenkuba amabega butereevu naye kubanga lwa nsonga sijja kumwerippako kumwekwatako nga simwolekedde nakatono mwolekeza obwanga ne mukwata ne mugandi mukama wange. That's very interesting. So mulwasa tumulumu kubanga Mukama Katonda wammwe wa kisa taabaabulirenga wadde okubazikiriza era teyeerabiranga ndagaano gye yakola ne bajjajja mmwe be mukyuka tekituleetera ku lugero lw'omwana eyakyuka ku Thursday yagambye Thursday omuntu gwagambye gutya Thursday yagambye nti mwenenye mukyusibwe repent and be converted. Bwetugenda nnyonnyola njala tugenda n'ennyonnyola ya Dennis gy'atuwadde tugiteeke ku mwana eyazaawa nti repent tugambye kwe kutegeera nti wava ku Katonda and be converted. Mbadde njala tukigeraageranye n'omwana eyazaawa kimukwatirako wa yenenya atya era yakyuka omwana ono eyazaawa mu kuva ow'abazadde be yeyeesabira ebyobugagga bwe era omuzadde n'akwata ebyobugagga byonna n'abimukola ki n'abimukwasa bw'amala okubimuwa n'agenda bayibuli yennyonnyola bulungi nti bw'atuuka eyo n'abeera mu bwamalaaya n'abirya ne bikola ki bwe biggwawo atandika okwenenya mu mutima olw'ekyo kye yakola ki kye yakola kubanga tekyalina ddembe limukoze eki limuweddeko kasooke nkukwatira asimba wakati n'olwekyo nga sinakwata lugendo ludda waliwo omulimu ogusooka okukolebwa mu mutima empolampola n'asooka ategeera okwo kwe bayita kakati kankibuuze mu mwana ono yazaawa mulimu ki ogwasooka okubaawo mu bulamu bwe eri mu mutima empolampola ye yennyini nga tanamala kukyusa bigere kudda ye yennyini yeeteeka mu tuluba ery'okwenenya ye mwennyini nti kye yakola kyali kibi okusaba ebyobuga gagga okubisaba kitaawe tinewendi ni mu kifo kikyamu kale singa taata wange saabimusaba singa kati siri eyo ne bwe baabimpa katukuba akafaananyi okuva ewa kitaawe ng'avaayo yali amwagaliza ki ku ssaawa eyo kufa muzeeyi yaffe maali yaffe ebyo yali yabirowooza dda nga yabirowooza dda naye kakati singa muzeeyi awummula ninfunako akange kati yagenda okulaba takola ki kakati eno gyali omanyi engeri gy'omye okuwummula nze mpa ebyange ntambule nkanze kulinda ne bamukwasa n'agenda kakati kiki ekyakyuka ng'ali eno bw'amala okutegeera ng'ayise mu nnaku etagambika yategeera ye tiye musobya nti ne bye yali alowooza ku ntandikwa byonna byali bibi byereere ebyokudda kitaawe ebyokusaba ebyobugagga bwe byonna kyali kiki kibi
yakyusa attitude gye yalina eri kitaawe. atya Luli yali amulowooza kufa ng'amuwooweza birala, naye wano we yatuuka n'agamba ne wa kitange abakozi balya ne bakkuta, kanzire ewa kitange, ng'akyusizza endowooza ku kitaawe kye yali amulowooleza. Era kyava ayogera nti sikyayitibwa mwana akiringende embeere ng'omuddu. n'olwekyo nga tanaba kukyusa lugendo mugambye nti kitaawe yali amwagaliza kufa we yaviirayo. Kiki ekigenda okumuwaliriza okukyuka okudda kuno? Kumala kukyusa ntegeera ye, ndowooza ye kwani ewa muzeeyi balya abapakasi obupakasi ne bakkuta. Bwe yabeererangawo yayita kkuta, gye yabeererawo bwe yayagalira yayita tebalya nga yakkuta. What is changing? What is happening? ayise mbuyinike obuyinike saagala nnyo kukirwako kubanga sibwagala. Sikulwanga busembera abwasembera dda tujja kusemberera ate obeera mu Kristo n'obeera n'obuyinike kubanga agambye ennungu ndi wano tennuma mu kisinziiro si buyinike mu Kristo. Musumba nina akalala kenfuna ku muvubuka ono. Omuvubuka ono taata we alina abakozi kitegereka eka kituufu balya ne banywa ne bakkuta, naye ye bw'agenza okunoonya omulimu bamututte mu mbizi naye n'ebikuta babimuganya bikola ki okubirya. Nategeeza taata we amutunuulira ng'ekyobugagga ekisinga obugagga bwonna bwe yeetaddemu yali alowoozaako ekimutuusizaawo buyinike. Kaakati senga yamanya ekyo n'asirika, kiki ekigenda okuleeta enkyukakyuka eya namaddala? Kiki ekigenda finally okuleeta enkyukakyuka? Kukola choice decision. N'akola ki? n'asituka n'akyuka. Bwe yakyuka kiki kye yasooka okubira ddala amabega be? Bwe yakyuka n'agamba nti n'asituka ne ngenda eri kitange singa omwana nja kuddayo neekube ku bigere ebyo wansi neevulungule neegayirire, bwe naalaba ekisa naagira. Kiki kye yasooka okukuba amabega? Mbizi gye yali akolamu. mwe mbizi ze yali akolamu n'azikuba amaki Mulowooza yasiibula? Mulowooza yawandiika leeta osobola okusiibulaawo. Mulowooza yawandiika leeta of application of resignation? Agiwandiikira ngana n'okulya ebikuta by'embizi. Nze ndowooza nti obulamu obw'okwenenya katomala kimala okuyingira mu bulamu bwo n'okyuka oba toddamu kutunula mabega. Kaakati tukozesa sitole y'omwana ono. Sitole Yesu nga bwe yagiwa. Kitaawe alina paati mu bino byonna ebyamubeerako. Kitaawe yalina kyasobola okukola naye nga tasobola kuinfluence, naye nga tayinza kukyetuusaako mu magezi ge nga Katonda. Yaleeta enjala n'egwa nga sente ziweddewo. Byonna nga abikola lwa mukwano okutaasa mwana ono. Kaakati obuyinike ne bujja. Mulaba wagambira nti I know the plans I have for you. Omwana ono waasalirayo bino tamanyi eno biri wa kitaawe. Naye kitaawe nga pulaani zonna zaalina ez'omwana zaggwa dda ziri kiki? Akaaba amunoonya naye alinda anaasituka najja amugya mu mbizi. Omwana yalina okukola decision ey'okuva mu mbizi, naye bw'amala okugikola n'asituka. Bw'amala okugikola n'asituka. Lwe lunyiriri twasoma mu Yuda 2:4 lutusomere. Yuda 2:4.
Yuda 24 agamba agamba nti oyo ayinza okubakuuma ne mutagwa n'okubatuusa waali mu kitiibwa kye nga temuliiko bbala era nga musanyuka. Naye eno yesingo kijjayo essuubi ye tulina amaanyi ge tulina ndi bwe tutagala nga tudda alina amaanyi agatukwata n'okutunyweza n'okutwanguya. naye oyo ayinza okubakuuma obuteesitala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu kujaguza. Amiina. Ekibuuzo ekidirira ekisembayo ekibuuzo kigamba nti mbadde ngenda eno nina embizi zange zinkwataganye nazo onkwataganye n'embizi zo maama tezirina gye zinziza biganye nkyuse okuta bino nkomewo nkwata ono kyangu kyangu zitize ziti always ize kiyinza obutaba kyangu era si kyangu kyekyokuyiga kye tubadde tuyigako olwaleero eri. Lwaki si kyangu oluusi? Ebintu ebyo biba byafuuka part of our life nga byasima emirandira mu ffe giri eri wala nga si kyangu kubyejjako. Kabe kasinge bwe twabikwata mwavaamu ebibala ebitusibirayo gye twabikwatira mukazi siwuwo omuzaddemu abaana ndi musumba binkutte bitaddeko obuzito kakati mbite olirowulira nga akyuka olaba nga afiirwa ennyo. sinakufiirwa nzira nabyo zijja nabyeno anaawona akola ki? Anaawona atabuti nga Dawudi naga nti nakola bawutani. Nabadde ngezaako okuba abasajja bano ab'ebyokwerinda engeri gye babatendekamu mukyaka tambula abawutani oba waliwo ekigudde oba tekigudde oba kifaanana kitya takironda bwe bamugamba bawutani awo ng'abawuta boogera lulimi ki? Yesu yagambye Yokaana yagambye omubatiza nti mukyuke mwenenye mubatizibwe kubanga obwakabaka bunaatera okukola ki? okutuuka. Naye nga bagamba bakyuke benenye balina ebyabwe. Naye mubuuza ffe tukole tutya? Abalina ebyabwe bibabuuza ebiri specific mu Luka essula 3 olunyolo lw'ekumi okutuusa ku 14 nga biri specific. Ate ffe tulina ebyaffe bitumanyidde byatunyweza. Omusajja ono abawa amagezi agayinza okutuyambira ddala ku mulembe gwaffe guno n'embeera zaffe ze tulimu. Luka 3:10 kutuusa 14. Luka essula ey'okusatu olunyolo lw'ekumi agamba nti awo abantu ne bamubuuza nti kale tukole ki? N'abagamba nti alina engoye 2 aweeko atalina era alina emmere naye akole bw'atyo. Naye nga weewuunya emmere abadde naye emyaka 10 agirya buki? Bwomu. Engoye ze ajja n'azitinkuulamu n'azikyusa n'azijja wano n'azizza wali. Kakati Yokaana amugamba nti ngoyagala okukola abawutani entuufu zo tokozesa nez'okozesa zino jjako ezimu oziwe. Abamu kiyinza okubanguyira abamu kiyinza obutabanguyira naye nga okukyuka okwo genda mu maaso.
abasoloza b'omusolo nabo ne bajjaawo okubatizibwa ne bamubuuza nti omuyigiriza ffe tukole ki naddamu nti temusolozanga kinene okusinga ekibalagirwa awo bamubuulira kwazimba ennyumba ye zeyisasula looni y'emmotoka akola bino byonna nga amanyi kyenkya ajja kukola ki kyamanyidde okukola akikoledde emyaka 10-15 ate kisusse ennaku zino kakati Yokaana amugamba toddayo okuva leero bwoba okukyuka kyaji nga ziri zokka ze baalagira lifestyle gye mbadde ndiisa eba ekendedde aba akyali mu kutotooterera ngeri aleese ndakali akateereddemu akatooleko akamuddize sinze mugambye nti katereeta leero ate kano leero nampadde kalabo tampadde bwe tuba tusoma lesoni eno nga tuyiga ebintu bino byangu okubikomya mu bayibuli kuba ebyo bikwatako naye bw'obirowoozaako nti bikwata ku bulamu bwaffe obwa buli lunaku okudda eri Katonda okukola ekituufu n'obuwulize. It may not be easy, it may cause pain, naye nga kyetuteekwa okukola ate nga tajja kitukolera. We have to turn around and be converted. Bwe tumala okukyuka bwe tumuweera amaanyi ogafuna omaze okukyuka amaanyi ogafuna omaze okudda eno n'omukwata ye wayiiza naye awo talina faith egamba nti ajja kuyiiya kambite. Abasirikale bagamba batya? Abasirikale nabo ne bamubuuza nti ate ffe tukole ki? N'abagamba nti abantu temubanyaganga ko byabwe, kakati temubawayirizanga misango gye batazizza, mukomenga ku kufuna emisaala gyammwe gyokka. Emisango abasajja gye batakoze wangi mwogere bitono naye biri muntu yeekuba mu mutima kubanga teriyo n'omu ku ffe atakwatibwako atalina nsonga gy'agenda kugamba Yokaana. Teriyo n'omu ku ffe, teriyo atagirina in your lifetime. Claims okola ebitundu bye10 byo Yokaana ffenna ina ansa gy'ajja okutuwa nga yeetaaga okukyuka okudda eri Katonda n'omutima gwonna n'amaanyi gonna. Tulina eddakiika 10 zeze ebibuuzo tuwumbewumbe naye oba tufunayo ku bibuuzo ebibaayo tubifune kubanga wano Yokaana Peetero yagambye bali nti abange bali baamala ne bagamba tukole tutya, n'abagamba nti mwenenye mukole eki mubatizibwe. Naye okubatizibwa kuno amazzi gano ganaazaako ebibi siriyasire. amazzi kabonero akaki ak'okwenenya ak'omulimu ogumaze okukola mukolebwa munda muno muteeka okubeeramu omulimu ogwali mu mwana eyazaawo. Katonda agukole mu ffe. Tugende ku bibuuzo. abatasobola kuyitamu mutusaasire naye tomanya ensonga yeyinza okukonebwako nga bwe tutambula n'ebibuuzo by'olunaku olwaleero. Naye katukkirize bano ate bakiikirire bonna betubadde nabo atera n'okuyiga. Njagala kubebaza abatambula naffe mu by'okuyiga bino. Katukozese eddakiika zino zetubuzaayo okuyingira essaawa 5 ez'amakya g'olunaku olwaleero ate tulabe engeri gye tukwasaganyaamu ebibuuzo bino. Musumba nkomyewo gy'oli. Tusooka ewa Ruth oddemu ekya Ruth Kibero Edith kyabuuziza nti ekya bizinesi okudda mu kugira bwaweereza kuteesa ebirango ebya soya anti kakati Musumba olumala okulanga nti nja kiddira mu hierarchy ya institution eno ffe tetulanga ku sabbiiti. Nolwekyo talinayo kajja kujuliza kugamba nti
nga kagundi juzi kayitamu kati tetulanga ku sabbiiti kati mba sina ngeri gyenkitanyaamu nga ffe tetulanga kati fe abawuliriza waliwo tuwuliranga era abalanga ekyo Kuteesa akiyiseeko agambye nti oyo gwe baba basanzeemu ku ssaawa eyo bakkiriza n'akiyisaamu n'ebirango naye nga sisitimu bo tebakola ki tetulanga naye kyenandigambye bwe kiti nti waliwo information gy'olina okutuusa eri abantu gamba ng'eyaleero ya bizinesi ki ABC gamba nga tugambe business oba Adventist Business Conference. It is a conference era y'aba Advent. Mwe tulimu bakristaayo aba Advent betusinga okuweereza era betusinga ennyo okuweereza n'ensi yonna okutwaliza awamu. So tuba tetulanga kirango, tuba tubategeeza ekinaabaawo. Ndeeta nenyonyola bizinesi yange bwetambula. Ekisebo katukirekerere primary ekyakawenja kyagambye kitya tisabbiiti bwekola ki embeera bwenkwata nga nina okukola ku sabbiiti akikola atya kati si kawenja nga tumanyi nti kawenja awuliriza nga yagenda okukyuka ng'ali ku mulimu ogwo oba yaguyingirako ng'amaze okukyuka mu Kristaayo mu Advent naye bw'aba nga yaguyingirako nga mu Kristaayo omu Advent yali akimanyi nti ateekwa obutakola akimanyi sina kola ku sabbiiti n'ayingira n'agukola ng'akimanyi nze sebo kimu kye mugamba Kawenja nti addeyo mu njigirizo ya Bayibuli ategeere obukulu obwa sabbiiti ne Katonda ensonga lwaki yasaawo ki sabbiiti kubanga oba omulimu yaguliko ng'akyuka oba yayingirako nga mu Adventist sabbiiti si ye eriko ki nannyiniyo sina kisingakaawo. Nsaba kwongerako katono. Musomaze nandibadde saagala nnyo embanzira mu mwami Kawenja oyo kuyingira mu bya oba yakyuka oba akola yali yabitegeera nzijala mugamba kumujjukiza kigambo kyoyogeddeko tututya okukyuka nga tetumanyi nti Katonda gwe tugenda okwekwatako yayina byonna era atusobozesa oba obuwanguzi buli mu ye tutya nti kyetuwe tunamwekwatako kyetunaafuna kyekiki netulemu okukyuka naye nze mugamba ekigambo kimu nti sabbiiti teyina kumenyebwa bw'okola ku sabbiiti oba omenye sabbiiti kwegamba ozzeemu nga bwewaddamu sabbiiti yayita sabbiiti yayita wagamba Katonda bw'amala okugamba Adamu ne Kaawa nti gino mulye gino temulyanga ddoboozi ki ani mbeera ki empaliriza okuddayo okuwuliriza eddoboozi eddala eritali eryo Katonda bw'aba yagamba nti ennaku 6 kolanga emirimu gyo olunaku olw'omusanvu tokolangako mirimu gyo gyonna gyonna si gwe wekka n'abalala balina bali mbeera ki ani akugamba era olwedde lwaki olwana nakyo mu mutima olwana nakyo kubanga olina eddoboozi eddala lweyagala okuwuliriza lwe lutalo tulina okulwana Kawenja ddira Katonda eyagamba Abayisirayiri mu ddungu nti nsobola okubaliisa n'okubanywesa nga temukoze ku lunaku lwa sabbiiti kasita mumanya nti nze natonda eggulu n'ensi ate era wano ne wano we tuli wennyini
waliwo bangi baliisa bagabiridde n'abawa n'ebisingako obunene kuba naye nga tebakola sabbiiti. Tugenze kuyona nti sajja yali aganye Mukama Katonda namutwala butwazi ku kifuba mumuyamba mutya n'abiyingiramu Katonda yabiyingiramu teyamuggyako ddembe lye nedda. Tubadde tusoma wano mbu obuyinike bwe bunaabatuukangako ne mukyuka nange ndi wano ndirwedde okuba receiving obuyinike bwatuuka ku yonna ng'ali mu lyato omuyaga ne gukola ki ne gukunta nga yeebase. Abasajja ne bagamba nti omusajja ono yeebase eno kiki ekimwebasa gw'omwebasi vaayo tukulabe. Yona n'avaayo ne bakuba akalulu ne kagwa kwani kuyona. Abasajja bamubuuza tukukole ki tukukolere ki timunsuule mu nnyanja naye nti kanfe munsuule mu nnyanja. Katonda si yabagamba si yabasaba Yona nti bakusuule mu nnyanja. Yone bwolwali mukanyuka mu nnyanja bweyoti ekyennyanja nakyo nekigamba nti weebale ompadde ekyokulya nekimira bwekimala okumira Katonda ayingirira muwa Katonda talina wayingirira ati kakati Musumba bwekimumira jjukira twayigako wano tetumanyi Saala Yona gye yasabira mu lubuto lw'ekyennyanja olwakyuka okudda eri Katonda yamugamba ki buyinike olunyiriri lugamba nti Mukama n'ategeka ekyennyanja ekinene ennyo nze kankinyonyole bwe nti nze nandisuubire ni Katonda mu kusaasira kwe ne mu kuyamba kwe yakimanyi nti Yona agenda kufa bamusudde mu nnyanja era yalina kufa ebyennyanja bijja kumulyafe mu kusaasira n'amumisisa ekyennyanja kumutaasa n'agenda ne bamukasuka Katonda kyeyakolamu kinaka naye ng'alina kyanoonya bamusuula ku lubalama lw'e Nineve naye yali akyalina eddembe okugamba no sijja kugenda nagambye sigenda Nineve n'akomawo ku mazzi n'agamba ekyennyanja ati nzizaayo kyandimuzizaayo kwe oba n'asanga eryato eddanga we yasanga liri. Mukama Katonda yataasa butaasa bulamu bwani Yona naye teyamusalirawo naye ategese ekibuuzo lwaki nakitegedde Mukama Katonda tagendanga kuyingira mu ddembe n'agamba abalunnyanja nti musuule Yona mu mazzi. Yona kennyini yabagamba kubanga n'okutegeera baali tebamanyi na Katonda. Yes ne bamusuulamu nga tamanyi kyakukola. Bwe bamusuulamu Yona yandifudde yavudira ku Mukama tamuliiko yandifudde straight forward. Katonda mu kusaasira kwe n'aleeta ekyennyanja n'amutaasa. Wali wetusomedde olunyiriri mu kyamateeka nti ye waakisa n'okusaasira okutakoma. Stephen Kigondo byagambye ate Katonda talaba baana alokola n'alokolebwa ono alengera ebinaabaawo nga tebinabaawo mumugamba muti oyo ono anti yagambye Katonda talaba bana alokolebwa n'abatalokolebwe tabamanyi nga bwe yalaba kubanga yalifa alinze ku Peetero. Katonda twakiyiga luli ne tugamba nti ebirowoozo byabimanyi buki bulungi na buli kimu kyolina akimanyi bulungi naye tayingira mu ddembe lyakwesalirawo. Kati bw'atayingira mu ddembe lyakwesalawo tamanya kubanga Daniel ayinza okuba ng'atambudde bulungi atambula ne Katonda naye akyalina ebirowoozo bye ebyokukola ye kyakola ki kyayagala. Ekyo kyatatunulamu okulokolebwa kwa Dennis kuyimirirawo ng'ayimiridde n'agamba Katonda wange ndokola. Naye wabanga tasabye Katonda bumulokola Katonda tajja kuyingira mu ddembe lye. naye katugambe amanyi abalirokolebwa katugambe amanyi naye eriyo ebirala bibiri naffe byetumanyi. Ekisooka tayagala alina ebibi yenna okufa
nayagala bonna kutuuka mulamu butakola ki mubutaggwaawo ekyo tukimanyi tayagala n'ogu n'omu oba okubula katugambe amanyi abaligira kitegeeza nti olwokubanga manyi ye abasalirawo abalirokoka ebesalirawo ayinza okukimanya naye nga si yasalawo katugambe amanyi bw'aba amanyi ye abasalirawo answer is no buli akkiriza alikola ki alirokoka Ate omusango gw'ekisinga ekibuuzo ekyo kiyinza n'okutukulembera nekitutuusa ku bibuuzo ebitaddikamu nti lwaki bw'aba amanyi tafa kwabo ffe abatalirokoka n'atuleka endowooza yoffe ey'obuntu nga bw'ogambye tuyinza okutuuka kubitaddikamu katukikomyawo katonda byamanyi tetuyinza kubireeguula nnyo yamanyi naye mmanyi kimu nti katonda kyatasobola kukola kwe kukusazisaawo okola ekyo kyayagala luusi oba prime radio yawedde dda biweddeyo ndowooza naffe tweteeketeeka okuva wano tuyingiddeyo eddakiika 7 mirambirira naye tukkiriza nga Mukama atukoledde ebirukulu ebitagambika. Mwazikirize tusabe olw'ekyokuyiga kitubadde nakyo. Musumba Katonda kitaffe omwagalwa, twegomba nnyo okukulabako tutegeera ekisa kino n'okusaasira kuno. Tukuvaako ne tubula ne tutabaala, naye nga weetegese essaawa yonna yonna okutwaniriza n'okutuzza bwe twenenya ne tukyuka okudda gy'oli. Kyenva nsaba tubeere banyiikivu mu kwenenya kubanga buli lunaku tusobya. Makubo ge twakwata agatali matuufu tufune obuvumu tukyuke tugaleke tudde gy'oli. Kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.